Hello, ogambo otya kansubiri oli bulungi. Nze Mordecai Muriisa. Webale nayo najjo osinzira okubeera ng'ogoberera ebikolebwa ku mukutu guno. Mordecai Muriisa YouTube channel. Genda maaso n'okubeera ng'oteekako subscription. Nabagamba target ya mitwalo 2 nga tetunaweza February. Oyinza okuba gwagenda okunyamba okubeera nga nkikola. So please teekako subscription ate n'ekirala ky'oba osooka okukola liking eno video y'emu kundaga ku nkola gy'osobola okuyitamu okundaga nti gy'oli olaba mu ngeri emu oba endala. Mu kaseera ke kamu nja kubeera nga nkusaba okubeera nga sharing a video eno bw'ogisaamu omulamu n'omuntu omulala. Tugende mu maaso n'ebimu ku bintu bye ndabye wano eno. Mbadde ku Twitter n'endaba Mu7 alina ekizibu. Let's play the video, then I will explain here. It's really sad. I will kanunja kakendeeza wano eno. I think this is good enough osobola okundaba. We're going to react to this video. Yabadde ku Daily Monitor. Let's jump right into it. Uliriza Mu7 yawadde Banamawulire bebusoga millions 10. But listen to what he says. You work for poor radios. What's wrong with our people in Uganda? Mu7 atandika agamba, you work for poor radios, and they clap like a seal. Like, what is funny? Like, why are you clapping? Mukoera radio njavu. Let's continue. And then he repeats it ngabwaseka with that smug, condescending, and disrespect of people. Now, when you work for above, you are not well paid. So now you start telling lies. This is Mu7 is trying to tell us his moral compass. Yagamba nti bw'okolera abaavu nga tebakuwa nsimbi zimala, omulimu gwonna gw'oliko singa baba tebakuwa nsimbi zimala, otandika kubulira bulimba. You start telling lies. Obulamu tebuli bwe butyo. Mu Uganda abantu abalimu tebabulira bulimba, buli omu talimba. Ye Mu7 mutwe gwamanyi nti kubanga asobola okugula abantu n'abawa ensimbi ne bakyusa principles ebintu kwe bayimirira. Yalowooza nti kibaleetera okukyusa principles kwe kuba nti tebalina ssente. Nedda, abantu abo bayabayaba, tebalina migongo, banafu. But if you tell lies, you can get some money from some, I don't know. You are now mercenaries. Aita Banamawulire mercenaries. This is projection because it's the number one hiring manager waba mercenaries. Abakola ebikyamu ebikolobero n'abatabikola. But if you can tell lies about somebody after they get even paid, that you 1 week a bad story about Mu7 I will pay you. This is Mu7 projecting. Mu7 yali mu kwogera. Ayogera ebyakola mbakuwa sente bagamba wandika story enkyamu ku muntu olinja kubanga nkuwa sente. Mu7 ali mu kwogera ku bukodyo bwe, modus operandi. Nti wandika ogambe nti Bobi twamusanze ne mundu tulimbe ensi, twamusanze ne mundu. Ababiwandise n'abawa sente. Nti gamba nti wandika ogambe bano twabagulako emisango Bolivia lutayabayekere eggwanga lye twabasanga n'ebyokulwanyisa. Ali mu kweyogerako ye. Kyakola ne byakola ali mu kubiprojectinga, kubiteeka ku bantu balala. Projection. Waneeno. Naye bannayuganda abamu banche bakola bamukubira mu ngalo. Ate waliwo ono guy translator. Mu7 byayogera si byaddamu. Yayogera byayagala kusanyusa Mu7. Let me give you an example. Mu7 agenda kukola statement, owulire ono guy avunula byakola byayogera. Let's go back here.
That if you can tell lies about somebody after they get That if you can tell lies about somebody, paid, that you one week even you get paid in Bagama to Wandika, a bad story about Mu7 I will pay you. a bad story about Mu7, they'll pay you. Okuwandiika mwajja mwavumira muzeeyi ku mikutu yaleese mu social media aleese mu insults na buli kimu Mu7 tannabyogerako naye okutya. I'm going to show you here why. Just a moment. Yiyayo yogera ne byatoogera gwe yogera ebibuleetera okuwulira nti bimusanyusa mu byayogera yongera mu supu weeyongere okubutulikinga kombe engatto ye wansi obukyafu bwonna bukombe leka obukyafu bukujjule ku feesi yongera okukomba weerage weemaleemu akatiibwa kooli yongera okulaga ntoyina kyoli malamu buli kimu kyoli laga ntoyina kyoli nti ye Katonda omwaka akaseera nti ne bwayogera n'agamba jangu gwe kiteeke n'agamba kam gwe mu Luganda agamba jangu nfukamirira oli mukama wange ndi mukamawo ulira gaayo na translate obaani muzeeyi yenkana abandi. So I think really I should immunize you. Akwesa olulimi lwe olw'enguzi. I think I should immunize you. Kyeka nteekeddwa okubagema abagema atya kubanga baavu bakola radio stations njavu oba emikutu gy'amuli gye bakolera myavu ogamba nti yandibadde agenda kuteekawo enteekateeka empya immunization kijayogerako. Awo olira oli asekedde mwanguka awulidde immunize you naafa enseko ne bakuba n'engalo. Wait for it. Ono ayongeramu n'ebitamugambiddwa. Nanyiza has no respect, etiquette whatsoever, zero. Mu7, I tell you this man, there's some sort of a revisionist history. Abantu baagala nnyo okudda otunira Mu7 bamusiiga ekifaananyi ng'omusajja omulungi. Is a bad man. Kuwamba, kutta, kutugunya bannansi. Talina kitiibwa eri muntu yenna. Ali mu kwogera mu bantu bamanyi nti bali bubi. Eyandibadde nga solution, eyandibadde wegera ebigambo, eyandibadde empathetic, eyandibadde ali understanding. Abagamba muli baavu naye bagema n'akwata n'anyiza. Eno bw'anyiza nga bw'ayogera. Who does that? Mbwe ayagala bamuyite jjajja. I mean, you can do this. Kinakulaga talina kitiibwa kyalina eri bantu yadde naka. I mean, these are basics. Ng'oli mwana muto bakugamba tonyizanga bw'oyogera kiyinza nakubeera kizibu naye omuntu okulaga ntalina kitiibwa kyakweyadde n'akamu akwata akatambaala n'anyiza eminya n'omulira ng'anyiza eminyira nga bw'ayogera bw'asonga bw'ati kubanga ye mu maaso ge Mu7 talaba bantu. Mu7 alaba tools ebikozesebwa. Talina respect for human life. I mean, go back at this. Look at that man. Look at that, how disgusting that is. You're watching Mordecai Muriisa Live. Video no mpanvu osobola okulaba obulamba bwayo nga ogenda ku mukutu gwange ogwa YouTube channel Mordecai Muriisa. Jinyongera okulambulula condescending, smug, extremely braggadocio tendencies za mwami Mu7. And nabutya bikino bwe kyafectinzeemu abantu baffe batya Mu7 nga talina kye yabakoze kikyamu kubanga ebyo byolaba mu maka ekyennyanja kifanga kitandikira ku mutwe. Mu7 bw'akola ebyo byolaba nga bikolebwa mu ministries obukulembeze obw'enjawulo n'okutuuka mu maka kikyamu. So mu bujjuvu ku YouTube channel
Did you enjoy what you just watched? Hello, ogamba otya kansubiri nti oli bulungi. Nze Mordecai Muriisa. Weebale yonna gy'osinzira okubeera ng'ogoberera ebikolebwa ku mukutu guno. Mordecai Muriisa YouTube channel. Genda maaso n'okubeera ng'oteekako subscription. Nabagamba target ya mitwalo 2 nga tetunaweza February. Oyinza okuba gwagenda okunyamba okubeera nga nkikola. So please teekako subscription ate n'ekirala ky'oba osooka okukola liking eno video y'emu kundaga ku nkola gy'osobola okuyitamu okundaga nti gy'oli olaba mu ngeri emu oba endala. Mu kaseera ke kamu nja kubeera nga nkusaba okubeera nga sharing a video eno bw'ogisaamu omulamu n'omuntu omulala. Tugende mu maaso n'ebimu ku bintu bye ndabye wano eno. Mbadde ku Twitter n'endaba Mu7 alina ekizibu. Let's play the video, then I will explain here. It's really sad. I will kanunja kakendeeza wano eno. I think this is good enough osobola okundaba. We're going to react to this video. Yabadde ku Daily Monitor. Let's jump right into it. Uliriza Mu7 yawadde Banamawulire bebusoga millions 10. But listen to what he says. You work for poor radios. What's wrong with our people in Uganda? Mu7 atandika agamba, you work for poor radios, and they clap like a seal. Like, what is funny? Like, why are you clapping? Mukoera radio njavu. Let's continue. And then he repeats it nga bw'aseka with that smug, condescending, and disrespect of people. Now, when you work for above, you are not well paid. So now you start telling lies. This is Mu7 is trying to tell us his moral compass. Yagamba nti bw'okolera abaavu nga tebakuwa nsimbi zimala, omulimu gwonna gw'oliko singa baba tebakuwa nsimbi zimala, otandika kubulira bulimba. You start telling lies. Obulamu tebuli bwe butyo. Mu Uganda abantu abalimu tebabulira bulimba, buli omu talimba. Ye Mu7 mutwe gwamanyi nti kubanga asobola okugula abantu n'abawa ensimbi ne bakyusa principles ebintu kwe bayimirira. Yalowooza nti kibaleetera okukyusa principles kwe kuba nti tebalina ssente. Nedda, abantu abo bayabayaba, tebalina migongo, banafu. That if you tell lies, you can get some money from some, I don't know. You are now mercenaries. Aita Banamawulire mercenaries. This is projection because it's the number one hiring manager wa mercenaries. Abakola ebikyamu ebikolobero n'abatabikola. That if you can tell lies about somebody after they get even paid, that you 1 week a bad story about Mu7 I will pay you. This is Mu7 projecting. Mu7 yali mu kwogera. Ayogera ebyakola mbakuwa sente bagamba wandika story enkyamu ku muntu olinja kubanga nkuwa sente. Mu7 ali mu kwogera ku bukodyo bwe, modus operandi. Nti wandika ogambe nti Bobi twamusanze ne mundu tulimbe ensi, twamusanze ne mundu. Ababiwandise n'abawa sente. Nti gamba nti wandika ogambe bano twabagulako emisango Bolivia lutayabayekere eggwanga lye twabasanga n'ebyokulwanyisa. Ali mu kweyogerako ye. Kyakola ne byakola ali mu kubiprojectinga, kubiteeka ku bantu balala. Projection. Waneno. Naye bannayuganda abamu banche bakola bamukubira mu ngalo. Ate waliwo ono guy translator. Mu7 byayogera si byaddamu. Yayogera byayagala kusanyusa Mu7. Let me give you an example. Mu7 agenda kukola statement, owulire ono guy avunula byakola byayogera. Let's go back here.
if you can tell lies about somebody after they get if you can tell lies about somebody, paid that one week even you get paid in bagamba nti wandiika a bad story about Mu7 I will pay you. a bad story about Mu7, they'll pay you. Okuwandiika mwajja mwavumira muzeeyi ku mikutu yaleese mu social media aleese insults na buli kimu. Mu7 tannabyogerako naye okutya. I'm going to show you here why. Just a moment. Yiyayo yogera ne byatoogera gwe yogera ebimuleetera okuwulira nti bimusanyusa mu byayogera yongera mu supu weeyongere okubutulikinga kombe engatto ye wansi obukyafu bwonna bukombe leka obukyafu bukujjule ku feesi yongera okukomba weerage weemaleemu akatiibwa kooli yongera okulaga ntoyina kyoli malamu buli kimu kyoli laga ntoyina kyoli nti ye Katonda omwaka akaseera nti ne bwayogera n'agamba jangu gwe kiteeke n'agamba kam gwe mu Luganda agamba jangu nfukamirira oli mukama wange ndi mukamawo ulira gaayo na translate obaani muzeeyi yenkana abandi. So I think really I should immunize you. Akwesa olulimi lwe olw'enguzi. I think I should immunize you. Kyalika nteekeddwa okubagema abagema atya kubanga baavu bakola radio stations njavu oba emikutu gyamuli gye bakolera myavu ogamba nti yandibadde agenda kuteekawo enteekateeka empya. Immunization kijayogerako awo olira oli asekedde mwanguka awulidde immunize you naafa enseko ne bakuba n'engalo. Wait for it. Ono ayongeramu n'ebitamugambiddwa. And I'm thinking of because we are creating circles for all these groups. N'anyiza has no respect, etiquette whatsoever, zero. Why not a circle for all these? Mu7, I tell you this man, there's some sort of a revisionist history. Abantu baagala nnyo okudda otunira Mu7 bamusiga ekifaananyi ng'omusajja omulungi. Is a bad man. Kuwamba, kutta, kutugunya bannansi. Talina kitiibwa eri muntu yenna. Ali mu kwogera mu bantu bamanyi nti bali bubi. Eyandibadde nga solution, eyandibadde wegera ebigambo, eyandibadde empathetic, eyandibadde ali understanding. Abagamba muli baavu. Naye bagema n'akwata n'anyiza. Eno bw'anyiza nga bw'ayogera. Who does that? Mbwe ayagala bamuyite jjajja. I mean, you can do this. Kinakulaga talina kitiibwa kyalina eri bantu yadde naka. I mean, these are basics. Ng'oli mwana muto bakugamba tonyizanga bw'oyogera kiyinza nakubeera kizibu naye omuntu okulaga nti talina kitiibwa kyakweyadde n'akamu akwata akatambaala n'anyiza eminya n'omulira ng'anyiza eminyira nga bw'ayogera bw'asonga bw'ati kubanga ye mu maaso ge Mu7 talaba bantu. Mu7 alaba tools ebikozesebwa. Talina respect for human life. I mean, go back at this. Why not a circle for all these? Look at that man. Look at that, how disgusting that is. You're watching Mordecai Muriisa Live. Video no mpanvu osobola okulaba obulamba bwayo nga ogenda ku mukutu gwange ogwa YouTube channel Mordecai Muriisa. Jinyongera okulambulula. Condescending, smug, extremely braggadocio tendencies za mwami Mu7. And nabutya bikino bwe kyafectinzeemu abantu baffe batya Mu7 nga talina kye yabakoze kikyamu kubanga ebyo byolaba mu maka ekyennyanja kifanga kitandikira ku mutwe. Mu7 bw'akola ebyo byolaba nga bikolebwa mu ministries obukulembeze obw'enjawulo n'okutuuka mu maka kikyamu. So mu bujjuvu ku YouTube channel
Did you enjoy what you just watched?